Kakati Parliament ya Uganda ebala March nga 2021 naffe tuyingidde mwezi guno gwa March nga 2021 gye myaka 10 gye boogerako ne first meeting ya holding bw'abazungu. Naye meeting eyo ekigambo Uganda kyali tekinnaba kuggwayo kyonna kibe nga kibukadde. Ge masaza abiri ago ge twogerako oba states ebbiri eya Bunyoro ne Kalamojja 2021 Kalamojja ajja 26 ate mwe mwajja 2033 nga mwe mwasembayo. Tibo yali ezimbibwa n'ebigambo ebagenda ntwala first meeting eri enteseganya ezaalimu zaali z'abazungu n'abayindi nga boogera ku butya amasaza oba states n'ebbiri okujja kwazo kubanga endagaano zaabo zaalinga wakati w'abazungu nammwe ab'amatwala agasigalidde oba states esigalidde. Naye Buganda solely alone yali weeri nga n'olukiiko lwayo gyeruli. Naye amakulu nti emyaka 10 egyo bwe gizza okuwera nga gwogibala Palamenti y'abaddugavu yeetandika ddi kubanga etugirabanga ya muzungu kitegeeza nti ebirowoozo byali bya kikolone. Eyo Palamenti tetwagitaddeko birowoozo. Palamenti etandikirwako kakasa nti n'omuddugavu agiyingiramu 1945. Kaakati 1945 wayita emyaka gino 5 n'ogattako na guli 8 y'emyaka 13 Parliament okakasibwa ng'omuddugavu ayingidde be bantu abasatu abajja ne beetaba mu Parliament 1958. Era Sir Johnson yawandiika ebbaluwa n'agiweza n'abakyala n'amugamba nti njagala okukkiriza ate era onsonyiwe abantu bano tebateekeddwa kubeera mu lukiiko luno n'okussaako kw'emikono. Naye obugunjufu bwabwe n'okwekengera kw'abantu bano abasatu basazeewo na bali basseeko emikono olw'endagano singa ebiva mu akabasa baleme tutunuulira njuzi n'essatu. Bannayuganda kyenjagala mutegere 1958 nga tumaze okutuuka mu Parliament muli kyekyali badde ekigere kisookerwako okere nkyokukakasa nti Parliament ng'ovudde ku 58 be baddugavu gere nga mulimu omuzungu n'omuyindi. Ate okuva mu mwaka gw'enkaaga mu ebiri up to 2021 gye myaka 59 kati oli abuuza Parliament yo yabaze esinziirawa okweza emyaka 10. Ate ne mu byo badde yogerako nti Parliament kibuzo ky'obuuziza nti ddala emyaka 10 giwera nga baddugavu be baalimu. Njaga kuba desire akatambi kano Parliament bwe beeyogera ku myaka 10 waliwo oteekeddwa okugattira ne oteekeddwa okutoolerako. Parliament ebala kuva mu March nga 3 March nga 2021 egyo bayita first meeting held naye yali etulamu ab'amawanga babiri bokka muzungu na muyindi. Ate era mu kujja kwa Parliament oyo yali ekyateesa ku masaza abiri agaali gakyasigadde mu kuzimba eggwanga Uganda okuggwaayo kubanga by then Kalamojja yali tennaba kutwegattako ne Bunyoro nga temunnajja baheebwa. Kakati Parliament yaffe yasuula njiraga emyaka 10 lwaki sigikkirizamu nti mulimu amagezi yadde akatono bwe kati mu myaka 10 egyo. Kakati bye nkuga nti Parliament etudde muli ge mamesa amanyi gatusobola kwesimira bunnya naye ng'ate basunyisa eggwanga Uganda wansi gye lisemba ku ntobo mukati abaga tuli mu kasezi tuli mu kulwanagana tusika mipiira gyenyoola giti naye nga tetuseseetuka kuva bwe gweno mu luka ate bwevaayo neggwa mu lukolo eno. Ye Parliament bweri eri mu kaseerezi etasobola kukeera nkya nedda mu magezi okujjako nga tulinza akasana kaake tubuuza mukulembeze eki oyo gwe tukakasaako aligenda okujja gwe baga nti walijja kabaka atalimanya Yusufu. Nga Minister of Finance Kasajja azze mu Parliament ng'agamba twalabye nga bannayuganda tebakyakozesa OTT omusolo gwe twasuubira tetugufunye. Omanyi bannayuganda okumanya bakyaye bannayuganda okumanya bakyaye abakulembera munnayuganda omusanga ng'okusasula OTT agenda ku VPN eri expensive than okusasula OTT kubanga alaba waawaayo omusolo tegulina kye gukola. Next financial year agamba kati ebya OTT biveewo omusolo gudde ku data ti bwogula GBM kwe bateeka omusolo. Actually agamba
bagala URA ku charging according to how you use the data. Joko mokosa data je bakomo kujjako musolo. Kakubanga kati labayo. Abasajja bano ajja kugera nti eyo simu ya Kaye. Dr. Rojo oyo yateekayo Kaye data ye mu mudduse nnyo. Ng'okuteekayo Kaye weetaaga emitwalo 10 egya data. Nze tojja kunyimirira mu maaso ngambe nnyo mb'oli wa movement simanyi bitya nga gwabba ssente z'abantu ne mekwogerako. Okitegeera kubanga ffe tugenda mu nsi empya with or without President Museveni. A new Uganda is coming and is coming soon. Kyovula ngamba nnyo abantu ti bwe kuba kuzaala zaala kati Uganda empya egenda okuttanga ng'omwana wa alina emyaka 3 2 kitundu tekiba kibi. Baali bagenda kutunda ekizimbe Amini kyeyagula kiri situated mu UK oba ogenda Birmingham Paris kirungi buli omu akyegomba okukigula baali bagenda kiryamu ssente Bannayuganda naye nga yakigula mukulembeze gwe banyooma mbu teyasoma. Kivula ne bano abaliko baatukolera luli nga tebannasoma we bagenda ku ssomero bayigayo kubba. Road Mayor w'e Kampala bamuggyako budget bo ne baleetawo executive director yakola emirimu technical person. Genda olabe kwa kati Road Mayor omulimu gwe yasigaza is overseeing nti buli omu tasobola kukwata munne yandikutte munne kati agenda okulaba ng'ono beyina Oluganda bakazi kati kyegyo embeera gye tulimu naye simanyi gyagula naye atandise olaba amazima yali amanyi nti nno banne nnyo omukazi amwesibyeko se bamwise ku CID bano abantu obakolera olekamwako omuntu era yangambye nti nakuteerako bambega namutunudde bwe nti tuboolaba president ng'atandise okuwa famire z'abo abaaliko ba president ba Uganda ssente ng'omanya ali mu kaseera ke kakawungeeza tusibula bwati anti omukyala yazze kati yabadde ali awo nga telecommunication companies ze Tanzania zongezza ebbeeyi ya data yakedde n'abagamba kale mumuzzeeyo ate musinge nawo okumusuula ebbeeyi bwemba temwagala muve wano Ndabanga Katonda eyatuleka n'atwesonyiwa n'agenda Tanzania kubanga gwe njagala olaba East Africa Katonda wabagamba nti ali Rwanda omulabako kubanga Bible egamba muli mbalabira ku bikolwa byabwe olaba e Rwanda olabira ddala nti lino eggwanga limu Katonda n'enfuufu ekubula bw'olaba Tanzania olaba Katonda ne president abaddeko nga wayogera mungu olabira ddala Katonda bojja wano olabira ddala abantu bawana abatukulembera nga tebalina Katonda beekakamukake nga gwe executive director wa Kampala asimanyi minister wa Kampala ne ebinnya no roundabout zirabe Kampala jamu ali wano tebalina na solution n'ebinnya ne Kampala ewunya erimu enswera buli wotambula bonna wotambula waliwo kasasiro ati dokita kankubule wewunya nga wane Uganda ng'abeera enguudo batandika okwera enguudo ssaawa emu ne bamala essaawa 5 nga bakyayera enfuufu kati osanga Amatya Kaseija ng'agwako omuzimu gye bayita emmandwa n'emwogererako ku mutwe kati byonna Amatya Kaseija byayogera si bibye emmandwa egwa ku Amatya Kaseija n'atandika okwogera ebintu ebitaliyo bw'ogula era ngamba nnyo Bannayuganda ddala abali e Bulaaya tosindikanga emmotoka yo okuva mu America oba mu Europe nga tosose kwebuuza musolo gw'ogenda kusasula togenda nga Dubai ogula emmotoka kubanga bajja gikubbako wano ng'omusolo guganye omusolo gwa wano e Uganda w'ogula emmotoka $16,000 ng'oguze emmotoka ekintu ekiri fani ku $16,000 basobola okuggyako omusolo gwa $18,000 e Uganda bano abasajja bakusolooza omusolo tubale emmotoka osasula omusolo ogusukka price y'emmotoka n'osasula third party tujja kusasula ne fourth party ne first party first party second party ne third party tudda ku fourth party ne fourth party